wegayirira ebirabo bino biwe ku mwoyo wo bifuuka ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeeramu. Era ne bamala okulya ekyo ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusenyiisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Francisco na Webiskopu waffe Cyprian n'abo bonna bakwawulirwa mu saserdoti ne mu diakoni. Jjukira ne baganda baffe abebasse nga basibira okuzuukira naddala ebisabira mu kitambiro kino bakkiriza gye ebyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bewagirira ekisa mu kufa. Naffe ffenna twegayirire tusaasire tusalire okugabana ku bulamu obutagwa obutala n'okugulumiza wamu ne Mariya omubeerero omutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu Matiya Mulungu omuwolereza waffe era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo ofuna n'ofunaamu naye era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa
emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe yatukuutira ebyokutulokola era ye Katonda mwene n'okutulagira n'atulagira tukumala ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe ebisinga abatukola obubi totwala mu kulemebwa naye tulokolemu. Ayi Mukama twegayirire tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkera awatali kabukaanaku nga tulina okwesiima kubatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu. Obuyinza olw'ekitiibwa emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristu gwe yagamba batume bo nti balekedde emirembe bawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gwe awangaala n'olamula n'emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna nga twolekedde okusembera omutima omulungi ennyo kakati kamera ziveeko nammwe. Obudde obw'ekisiibo abatuukirivu baffe aba wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku lw'enkya tujja kujjukirirako Longino Musaseredooti nga 16 tulijjukirirako Ibulayimu Munnamalungu ne Kerementi mutuukirivu nga 17 tulijjukirako Patrick Mwepisikoopi nga 18 tulijjukirako Siriri owa Yeruzalemu nga 19 tulijjukirako luli olunaku olukulu olwa Yosefu ba wa Bikira Mariya nga 2 tulijjukirako omutuukirivu Kandida Nakyeyombekedde n'omutuukirivu Salvato Halta. Musande ejjaliwo olunaku lw'Omukama olw'okutaano mu budde obw'ekisiibo. Twogera okubategeeza mwenna Abakristu abapaalisha eno nti abo n'abatannabafuna foomu eziboogera ez'okujjuzaako ebibakwatako n'okulaga obukristu bwabwe mu dayosisi eno nsomesa Alex azirina mugende nazo n'abazitwala muzikomyewo enteekateeka esobole okutambula obulungi ziddizibweyo gye zaava mu dayosisi. Abakwaya ey'abazabbeeri beebaza Omukama era babasaba okubeegattako ku Easter Monday bajja kubeera ne konsati yaabwe ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu parish hall waggulu okuyingira kwa bwereere. Babasabye mwenna okubeerawo. Bammemba ba St. Anthony Mobile Parish mutegeezebwa nti mujja kubeera n'olukiiko lwammwe essande ejja nga mmisa ey'essaawa 5:30 ewedde awo ku ggooto ya Maama Bikira Mariya. Babakubiriza mubeerewo mu bungi twebaza omuweereza awamu n'abasomye amasomo olw'okuteekateeka obulungi mmisa eno. Ate twebaza kwaya yaffe ey'amaloboozi agalinga ag'ennyonza. Mwebale nnyo okuyingira obulungi temujjangaoko. Njagala okwebaza nammwe mwenna abazze okwetaba mu kiragiro kya mmisa kino akawungeezi kano, ate naddala ab'ennyumba y'abagenzi bano betujjukidde omugenzi Emmanuel Mayanja n'abalala mwenna abatera okubeera naffe bulijjo mu mmisa eno ey'akawungeezi. Ono ye Matiya Mulumba, mwebale kulamaga n'olala mulamagangako bwe mutyo nga muli
bangi nga temuzirwa kujjukira bujukizi kikolwa kimu naye bulijjo tubeerawo naddala olw'Essande misa tubeera na 5 n'abo olunaku lwonna wakiri ofunayeemu n'ogibeeramu n'olamagagakewa Matiya Mulumba mwebale nnyo mwebalire ddala okujja soaaaza yatuwaddeemu yokka abooluganda omukama mulungi abooluganda omukama mulungi obudde bwonna nsabiddwa nibeere wano nengerwe bulungi nze Aaron Kabaale mu ngeri y'enjawulo nga tumaze ettendo n'ekitiibwa okubiddiza omukama yatonda n'atuteeka ku nsi eyatuwa ensi ennungi bweti nsaba ffenna twegatte wamu twebaze kojja wange nga bwana mukulu wa kifo kino ezo nengalo tezimala kubanga zitemujja ku batuwadde eddakiika emu naye mu ngeri y'enjawulo faala bwe tubadde tujja wano Palaso oba bwemanyiga Palaso ne Wizo basebe bagambye naffe katondereko bafaala wadde abalala bonna bataddeyo naffe ku lwaffe katondereko bafaala era tebaleeta ebirabo byabwe awo nsaba muleete gye muleetesa ebirabo ebiweebwayo twagala ebigende direkiti mu bafaala era ensonga lwaki bagadde ekisembeeyo basebe banyabo tuweereddwa obudde butono naye mu ngeri y'enjawulo twebaza Katonda ffe abafamire ezo wammanga tetujja okusabira eziteetaaga olusi kwogererwa nakuddibwamu kubanga zimanyiddwa naye olunaku olwaleero tubadde tusaba mwami Mayanja oba Kamiliyoni n'akubaakaba n'agamba nti Aaron abantu bali betusabira kati era baliko wano mu kiseera bwekiti nga nabo balina abalala bebasabira naye ekyo bwatiŋŋambye ebadde meseji y'amaanyi nnyo nabba okubategeeza basebole bange buffe tetulina njawulo mwenna abali mu kyaki eno ngasinda bwenzijeemu tetulina njawulo ku bagenzi bonna naye tewali kintu kirala kyonna kyoyinza kuba mugenzi okugjako eki siwulidde esaala akitegedde akubire mukama n'olwensongere bigambo byange biyinza okubeera ebyo kubanga naweereddwa obudde butono naye bwe tuva wano ffenna tukyeyongerayo mu kusaba n'okwegayiga mukama asaasire ebyo ebyasooka ku bagenzi era bannaffe bano abakwaya n'omukyalo oli abateeseteese yimirirako n'omwami bweddaga muteekateeka naye naye lwakubasibala omukyalo ebatuga kigende wali protein batuleko mwana batugambye tugende protein wali ebisigadde tubyongere kubanga fanga abakatuliki n'abakkiriza obudde bwakusiiba na bwakwegayirira tuleke bannaffe abala batali mu nteekateeka muno bongere okola ki mukama naabadde bwakisa mwena abasobosezza okubeera ano namusabira bali naye namwe mwesabire nnyo mufune aba n'abasabira omba basaasire teka bantu webale nnyo abakwaya mu ngeri y'enjawulo muyimbye bulungi mukama abasobozesa abooluganda tubeera okufuna omukisa okumaliriza misa eno
Bobo para matetu mangako kuba serebu. Mukadde mumuleka atambule tusobole okulokola obudde. Abakame baluganye ne father wambazula amugambiddewo kumira ku TV bagenda tomera bana mawulire niwe tutwala wala wako sana ni kesho wacha leaders tunataka kula interview au zanzi kuva what dance nenda tuwaje sana ngawe tutambula ngawe tutambula banna
Others interest. Oh, no soy igual. Basebo ne bannyabo Kati balina muzindaazi. tukuŋŋaanye wano olunaku olwaleero ng'akabonero akokkiriza era okutuukiriza ekigendererwa ekyokusabira bannaffe. Basebo ne bannyabo olunaku olwaleero luyinza obutabaako nnyo byakwogera bingi, naye waliwo bannaffe benjagala mukkirize tubakubireko mu ngalo abateeseteese era kwaya etukulembeddemu ng'ekulembera omwami olidde omusebo gyanguko. Ndowooza okwebaza n'okusiima kintu kikulu nnyo naddala mu mmwe abavubuka n'abalala mwenna abakyajja. Okusaba kwa leero ne kwaya ya leero, kwaya ebadde bagiyita batya era gye babuulire etuyimbidde obulungi bweti n'enteekateeka ennungi bweti mu kagambo kamu bubiri. Bannamawulire banambaniriza okudde olwaleero Mayanja famire mumwembaniriza ne famire y'omugenzi Mozero mwebale kuwulira kusaba kwaffe na bulanga bwaffe mwijja. Kwaya etegese bagiyita Boxange Messengers, kwaya yaffe eyawano ate nga twagala nnyo abayimbi. Twasalawo okujjukira Mozero Radio ne AK47 kubanga nabo bayimbi ngaffe. Bwe batuvaako ne tugamba nga tubajjukire tubasabire Mukama ababuuze emirembe. Tukolagana nnyo ne famire y'Amayanja eno bakwano baffe era tugenda osigaza omukwano guno ne bano abaafa bali baganda baffe. Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe. Kale basebo ne bannyabo n'olw'ensonga eyo tetulina nno budde bungi naye bannaffe mwenna abazi mu ngeri y'enjawulo bannamawulire nammwe tubeebaza okujja naye tusaba mu lipootinga ebyo ebituufu n'obulungi bw'omukolo guno. Temukuteekamu nnyo gwe byoyagala kuteekayo olw'okuba abawuliriza bwe baagala okulaba, naye tubeere ku kituufu kubanga tubadde wano lunaku olwaleero nga tukusabira mwoyo gwa mugenzi oba n'abagenzi bonna bwe tusabidde. Emmanuel Mayanja, Moses Setimogo ne bannaffe abalala be tuwulidde na Mirembe Emiriina mu mbisa eno ebadde enkulu bwetu. Olw'ensonga eyo ekiseera kituuse bassebo ne bannyabo nga bwe muwulidde bwe twogedde mu ekereziya nti teri lunaku lulala lwonna lwoyinza kutegeera nti olina okuvunaanyizibwa obuyinza okusabira abafu okugyako ku kaseera ako koolimu kennyini mw'otegeerera nti olina okusabira abafu kubanga mwabakutte kamera namwe wajja kuba nga aliwo abalala abazikutte ate nga namwe mwetaaga essaala. Omufu tasaba mmere asaba ki? Omufu asaba ki? Olw'ensonga eyo akabonero kano kakukkiriza era neebaza famire ya Mwami Mayanja, famire ya Moses Sekibogo ne famire zammwe mwenna abavuddeyo n'okiteekayo mu ssaala oba bakuwulira oba tebakola ki kubanga bwe tusinza yawulira okusinga ebirala byonna atenderezebwa oyo nannyini buyinza eyatutonda era n'abawa amagezi okutegeera namwe bannamawulire okulipootinga ebituufu bijjamu ebikyamu. Bassebo ne bannyabo lunaku olwaleero engeri gye tutali lwakwogera nze Aaron Kamaali naye nsaba maama waffe ababuzeeko ate mulye ku ddoboozi lye olwo bwe tunaamaliriza ekyo ffenna tugende ewaffe twongere okusabira abaki. Nsanyuse nnyo okulaba baganda baffe abali wano kubanga kibakakatako Douglas Mayanja manyiddwanga Wisomanizo. Nsanyuse nnyo okulaba Ayas Mayanja amanyiddwanga Palaso. Nsanyuse nnyo okulaba Joseph Mayanja ne bannaffe mwenna nsanyuse okubalaba mwenna na buli muntu azze maaso. neyanziza okukwata akazinda nsobole okubeebaza ntuuse okusiima kwange eri buli omu yenna awaddeyo obudde bwe nansalawo najja tusabire mikwano gyaffe baganda baffe mu buli kiti tubasabire. Teri kye tuyinza kubakolera kisinga ekyo kujjako okubawayo ekitambiro kya mmisa.
nebaza buli omu yenna nebaza omwami Francis Kashumba mwebale nnyo okutegeka omukolo kwaya mwenna mwebale nnyo banne mwebale tubeererawo n'abasigadde eka mwenna temusobodde kujja naye kyemmanyi muli wamu naffe mbeebaza Mukama abatambuze mirembe bwe tuva wano nga mukulu Kabale bwatugambye tugende tubatereko kanguse olera okubasiibula bannaffe n'okubasabira Mukama abakuume basebe ne bannyabo nsaba mwami Mayanja ono Douglas Wisomanizo ayogere ku lwa Moses Radio wakutte ku lwa Moses Radio ne muganange AK47 nina bangi nnyo ninayo ne muganange Biggie eyakafa juzi musabidde musala mutaddemu ne muganange Bosa gwe tuyita Shata bambi bawumule emirimu mwebale nnyo okutwagala mwebale kutusabira mwebale kubeerawo abamawulire mwebale mwenna mwebale amina olwoke neerabidde ndi musanyufu wadde ndi munyiike omwami oyo Emmanuel Mayanja amanyika AK47 Mukama yamwagala nnyo kuba yamutwala mu mwezi guleero ogw'ekisiibo egamba yagenda mu mwezi omulungi ennyo badde nsaba ndowooza kyandibadde kyavunaanyizibwa bonna nga bwe bali bano ne babaako kye boogera naye kampa omuto amalize n'omukulu oluganda baganda baffe mwebale agenkuŋŋaana naffe nga tusabira abaganda baffe batufa ku maaso n'emyoyo gyonna egy'abaganda baffe mu nsi all our fallen soldiers mu nsi yonna kubanga tebakyasobola kwesabira kiba kirungi ne tukuŋŋaana ne tusabiranga bannaffe ne bwe tuba tuvudde wano mwebale nnyo mwebalire ddala basome banyabo yakwogera okugamba nti tusanyuse nnyo okuba ntufunye omukisa okusabako nammwe si ffe ffeka abasoose okufiirwako abantu ate si ffe tusembire era nsuubira nti mubabadde mu kyaki mubadde mwera abalala basabira emyoyo gy'abantu baabwe wabula nga bwana mukulu bweyogedde mu kyaki kibeere ekyokulabirako nti engeri gye tujjumbidde okusabira emyoyo gyatuvaako egyamikwano gyaffe baganda baffe be twatwagala ennyo naffe bajja tusabira olunaku olulala so mbakubiriza nti tekirina kukoma wano bwe tuva wano waina muno oyo yakuva ku maaso ng'akuli ku mwoyo buno bwe budde tuli mu budde bwakalema budde bwakusiiba so tukozesa omukisa guno ng'abakatuliki abakkiriza okwongerayo ate okusaba n'okwenyweza eri Katonda nga twegayirira nga twemenya nga tusabira n'emyoyo gyatuvaako agiwa ekimulo ekyemirembe mwebale nnyo muganda wange AK47 nkola mu kifaananyi kwagala nnyo nkusabidde Mukama akulamuza ekisa muganda wange Moses Radio naawe bwotyo tukumiisinga nnyo tukwagala nnyo naye ekiwandiiko wakiwandiika mwawandiika olugero lwamwe mulinganga boolaba bakiyita sineeyo bakiyita enkovu mwaleka omukululo ne bakwana baffe bonna Bosa izo babagambye Bigi n'abalala ate luli kyolunaku munaffe batusabira bakwano bane twenyweze mu Katonda twenyweze mu biseera bino okubiseera birungi bye tulimu naye mukukkiriza tujja kuvuunuka mwebale nnyo bannamawulire mwana muli bakabinnyonnyonnyonnyonyo mwebale nnyo kumatimuze okulaga eggwanga entambula entuufu ey'abantu abawamu Mukama abatambuze bulungi mwenna mutuuke mirembe tunywerere mu ddiini kyekyoka kye tuyina Melody kajjaguse omanye oli muwanvu nkulengedde mangu namwenna bambi mwebale nnyo mwebale ddala abakyaki Vox Angels ba Doni ne Beautiful One mwebale nnyo bambi twagala Rina mwebale nnyo abakwaya twagala twajjanga abasanga ne tulalidde mu kyaki y'amati ya Mulumba ne kyaki enyini mwenna mwebale nnyo twaniriza tugenda kusigala nga tutambulamu nammwe ng'abantu abaki abawamu Mukama abakuume mwebale nnyo mubiri ddala
abekisema kubo ndibawangula ezijimu makubo ndiziwangula abekisema kubo ndibawangula ezijimu makubo ndiziwangula ekwekakesubirizibawu zijukizanga kanzo zezisinga esoyanga muzatisatyo tondeka kukwayo yateka nangenda ondabandika bwendi sinasubi walalaye kwesubi terikinanema mukama obakumpi erisalyo lirindalayo natyemiba abekisema kubo ndibawangula ezijimu makubo ndiziwangula abekisema kubo ndibawangula ezijimu makubo ndiziwangula sembeza nteka kumpi mukama nsembeza nsembeza nteka kumpi mukama nsembeza waliwo mbadde munaku za kalema olabiseko mu kyaki okusabirikangayo ku ssaawa lwakuba si buli kyaki gyendabikako nti bayita ne mundabayo just leero twabayisinga bakwano baffe kibadde ekitambiro kyanjawulo nga tusabira wamu neggwanga nga tusabira emyoyo gy'abantu abatufaako nga naffe twegayirira nga tusaba okusaasira ekuba eri katonda waffe omungi akyatukumya mubulamu bwaffe nga tusabira AK47 amanyiddwa nga Emmanuel Mayanja awamu ne Moses Radio na Kintije n'emyoyo emirala gy'abakwano baffe basibe bokka abatudde ku maaso. Kino kitegeeza ki munaku zino ez'akalema? Kitegeeza nti ekisookera okukitegeeza nti Katonda akyatwagadde abakyalina obulamu bwaffe ate kitegeeza nti no waggulu w'amaanyi gaffe oli amaanyi agakira kyobula nti obudde buno abasinga obungi kyakyo gyebaddemu abantu bangi emwali nabwe azze okusabira nkiwa so kitegeeza nti no mu biseera ebisinga tweyita ebina tweyita ab'amaanyi tweyita ba Goliath tweyita ebiki naye Katonda w'amaanyi gye tuli era tumwetaaga eddamu Jose Chameleone, omugezi ne mukubamu wali oluyimba lwa ndikuwaaki ate nga tumanyi nti olina version gye wakola ey'oluyimba olwo eyiye fulumadi ze ebyaddala oluyimba lwa ndikuwaaki olwa Balaso lulimu ku nnyimba z'okusinza esinga okwendamirira era saaluddamu nti ngenda ddufu naluddamu ze nawe kusinza mu ngeri eyange so saaluddamu commercial naluddamu kwemala kiruyimba nange nyebyemanyirira Katonda mu ngeri nga Balaso luyimba naye nga tukimanyi edidi yagimala era twagirabako engoma ng'agimaze ogifulumadi lwosalawo n'enkya nze nagamba miziki olakadokoliga kuzanya gwosalirawo ngamba enkya olabutamu Jose Chameleone olunaku olwaleero celebrities okubanga tujjukira abantu baffe naye nga tetulabye ludda okubeeka kino kitegeeza ki saagala nnyo okwogera ludda oludda olwange lumaze ekisooka nze nga nze sekinoomu nze kusabira Moze Radio era musabira nze kusabira AK47 era musabira ku ludda lw'ennyumba ya Mwami Mayanja Kobye Mayanja ntuukiriza obuvunaanyizibwa wange taata wange tasudde kujja kweteekula bulungi naye tutuukiriza kati ebikwatagana ebyekkaga naali kusabye namu ekibi kyawe ekya booda ngera kikuwa olinnya ogenda obabuuze bakunnyonnyola ebyabwe
kino kitegeeza ki eri abantu naddala abataagala kusabira bantu baabwe? Kitegeeza nti ffenna lyekkubo kati nga bwe tusabidde bano naffe bwe twagalire batusabire kati n'olwekyo olina okutambula nakyo n'omanya nti nange luliba lumu ne bansabira. Erinnya tulabye ery'amayanja waliwa muganda waffe yatuva ku maaso era noddamu n'oliwa omuvubuka omulala omuyimbi Mayanja bazadde Mayanja famire y'amayanja ezadde buli muvubuka ali mu kibuga naawe bw'oli ku bazadde kube tuzadde kale n'olwekyo njagala bambuulire erinnya ly'amayanja ataliriddemu atalifunyeemu mu bavubuka ani atalifunye. Mami kitegeeza nti service gye tubadde nayo okusabira AK47 ne radio kitegeeza tetugenda kuddamu kukoyana service ndala ku lunaku okujjukya ekero ya tulina service eri mu kyalo tugenda mu kyalo Kalangaala era bulijjo gye tusabira naye ku luno ne tulaba nti tusuuliridde nnyo ab'e Kampala okusabira abagenzi abo kati tugenda ku lunaku lwennyini tugenda mu kyalo e Kalangaala tusabira mu Naluggi kereziya bagiyita Naluggi. tuyanza nyuma oli sere set Uncle Palace kulikayo mu church tuvuddeyo muganda wange namwe mukolikeeyo tuvuddeyo kino kitegeeza ki eri abantu naddala abawagizi ba Moses Radio ne AK47? Of course balina kufuna kyakuyiga nti baganda baffe baba tuvudde ku maaso nga tebakyalina mukisa gwesabira fe abakyaliwo tubasabire ate naffe twesabire nnyo nga tukyalina omukisa ogwesabira ate naffe tusabire bannaffe kubanga tujja tuuka nga tetusobola kwesabira nga twetaaga abalala batusabire. Akayimba ke muyimbyemu wali eri twalabyemu akafulumiza version eyokubiri ndikuwaaki lujja fuluma omukulu Kamiliyoni yaŋŋamba oluyimba lumunyumira nnyo n'alukola version endala nempulira nga ate nayo y'amaanyi nnyo nnungi so ye lwanaasalawo ngera bwe yaleeta ekiteeso ndowooza lujja kuba lufuluma. olunaku olwaleero tubadde tusabira radio wamu ne AK47 kiba kitegeeza tetugenda kuddamu kusabira AK on the very date reafa? No AK tumusabira buli lunaku ne radio tubasabira buli lunaku just lwakuba leero twayisa abantu bajje tusabire wamu naye yes tubasabira buli lunaku naye ekiro tugenda basabira n'enkya naye ate si bokka ne baganda baffe bonna we have to pray every day. Also, so emotional whenever we speak about radio ne AK47 naye njagala just otubulyemukko like obulamu buli butya oluvannyuma lw'ababiri abo kuba tokyabalaba tokyabawuliza nga gwe Palaso as we are making 5 years for AK47 3 years for radio nga tetubalabako. Obulamu of course bwakyuka permanently ne kyatukuzaamuko era nga abantu n'omanya nti ebintu mu nsi bibaawo Katonda tagera kibi bwe kiti bwe kyatambula unfortunately twandiyagadde ekyenjawulo naye alina ensonga ze so amaanyi ago n'ogamuddiza n'ogamulekera but of course buli different bingi bye twandibadde tulaba kati abaana twabazaala abazzukulu bingi bye twalibadde tulaga eggwanga bingi advice nyingi ze tusobola okufuna ku baganda baffe abo so many moments we could have shared but that was God's plan and you can do nothing muleka abere Katonda. Okay, ekibuzo ekisembayo ekyalo twaba abavubuka bangi abavudde ensangi abeefaananyiza radio amaloboozi bw'owulira abavubuka ngaabo bwe ki ekikugira mu mutwe? Kiraga amaanyi ne impact ya radio okuba nti yasobola okumuvinga generation eno paka ne kati okuva lwe yafa ng'era akyali wamu naffe mu bantu be ya inspiringa. Omanyi bagamba omukulembeze omulungi tebamupimira ku busobozi bwe okubeera n'abagobereza abangi wabula bamupimira ku busobozi bwe okuteekawo abakulembeze abalala abalungi so bw'abanga mu busobozi bwe yassawo talents zino naffe ze tukyalabako eziyimba nga yo bezimwefaananyiriza kitegeeza yali mukulembeze mulungi era mukama mumuzi emirembe.